tutandikidde wano mu weekend mu kibuga Masaka wabaddewo ekivulu kya Madrat and Chiko. Ekivulu kino badde bakiyita nseko buseko era nga n'obulango bugenda ddala mu maaso. Ebyatuukawo byonna tewali amanyi era ekivulu kino kibadde kitambula bulungi. Maria Floy Emasaka, we were in Seko Buseko season 5. They are 10 years of Madrat and Chiko. Wallahi tofana nya the 50 century na mrundi nako ufana naona muimbia ya imba sini nani nyweza obiana nje esoko limaseyo nango bumpa nyuma kuba muniga bananga tuna mwenda Oktoba Maria Floy Emasaka chinzo mtwalo gumu yeye mtwale ebiri bawekedwa kuba kominya limo nabo omanyi amoto mbalaguzi Maria Chika pale Maulana Nerena Segajasi Nantume Tijampamire Bisoto MC Power Jenti Titokazi n'abayimbi bangi nnyo mujano utambala Preteria na bifulu package yesi musale wonga buchalaba mujeno bwana bupasira pizza amatuga mpuma okwingira shinzo mtwalo gumu yeye mtwale ebiri bino ndabitigikidwa HBG aya bas kalanga okabadde katambulira ddala era ng'omukulu alangidde ddala buli kivulu ekibadde kibeera ku Maria Floy nga bategeeza 19 tugenda kubeera mu nseko buseko bwe lwatukidde olunaku olw'omukaaga nga tewali kiraga nti ekivulu kino kinaabaayo era olw'omukaaga lwaweddeko ng'ekivulu tekiriiyo enkuba teyatonye mbu yakiremesezza naye ng'embeera yabadde baalemye kwasaganya ba comedian n'omutegesi omukulu bamuyita Wamala owa HBK Smart Property yasobodde okuba ate yabadde mu kivulu kino ne ba Madrat and Chiko balemye okuba ate nga bakwatagana olw'ensonga nti waliwo obutakkaanya obwazzeewo mu mbeera eno kati ndowooza tusooke n'omukulu oba tusooke n'abanawo omukulu yagamba atya kale katandike n'omukulu Wamala omutegesi ye ensonga zino azoogerako kyekivulu okuba ate nga Kisaziddwamu ku ssaawa esembayo. Kampuni yange bategeka nga akola ebintu njagala nnyo abantu balibinga esente zaabwe zebakola zebasasula balabe ekintu kibasasulidde. Abaami bano nali disappointed nnyo emukono abazanyi tebabaleeta baleetako abazanyi bakono Maria Chika Generation and Shower ofcourse tebaleeta kye bazanyi ekisaagala kiddemu ekisaagala kirabika ate mukono Emasaka lwaki ebadde nkizimbidde essanga lyonna njagala owulira ekibikka etegese buli muntu asasula kati nensalawo neŋŋamba bwe kiba nga kigenze mu mbeera eyo natonabo meeting meeting embaga bwe kiba bwe kityo njagala mbasasulire Masaka nga mutuuse ku ground kuba 50% kapangalinya stage omala okuzannyawo omaze okuzannyawo ligatulabye embeera bwefaananye era ako 50% ekyo tibakigana nendaba nga mukiganye kitegeeza temuli netefu kuzannyira Masaka ki museko yasooka okubategeeza ati agenda bawako 50% bwe banaatuuka ground ne balaba ekivulu nga bwe kikoze nga bamalayo enteeseganya eyo baagiremwa ne bagaana kati omukulu n'agamba nti obutaswaza kifo gy'abeera omukulu Wamala owa HBK n'agamba ekivulu ekyo kakikole ki omwezi obutalabeta byebaagala Emasaka mpamayiro bagala kukwata pen nebateekinga ntoyambaze ono wakubiri ono wakusatu ono wakuna kyekyo embeera yagiriwo yeyokka yokka tewali endala y'amaanyi eyagisaawo gundi eyokka nti mujja kusasula sente zammwe ogaana okufuna kimulira okufuna kyekyaliwo kyokka esigadde ebyali emukono gyo sijjate byogera ku mpoya sentinale teeka bulijjo yamaze badde my kale yoyo nno omutegesi ku kivulu ekyali kirina okubeera ku Maria Floy ku lunaku olw'omukaaga boba comedian ba Madrat ne Chiko bo bagamba batya ku nteekateeka eno bo bakyekokkola omutegesi ono bagamba nti entegeka y'omukulu ono yabamalamu amaanyi baali emukono kuba tebyali byangu aba Promota abanafu mu nsawo yeerambikamu kibajja kikola kituukiriza kitegeera HBK Wamala HBK yalina okuba shop biri mukono ne Masaka tegeera tutamugakola boti kyolina okukola tuwe ssente tuwa abantu abagenda okuperforminga Masaka nga ayogeza birime tumugasho jefu okuswala tuonoona mwa ebintu affe byoganize kyova twetegeka noli mukwasa ekintu kyo yagala agadibengalye kati abantu b'e Masaka bakola baba balowooza nti mwe abakola akasasiro kitegeera ne babyuma leeta bya layisi tebyogera kuba yagala kufissa akole magoba okitegeera ere tukola nkola eyo wabula nga tuli organize nga tugamba at least
naye agakola bintu bya layisi yawo kakasedike yaleeta emukolo tekategeereka abantu tebalaba atunze emmeeza nyingi nnyo yuno aya bebo no Madrat kulwa Madrat and Chiko abali balina okubeera mu nseko buseko bagamba omutegesi ensonga tebazitegeera bulungi kuba entegeka ye bagibuusabuusa mu mbeera eyo. Omutegesi omukulu Wamala agamba wadde byabadde bwe bityo mubuuzizzaako nti agenda mu mateeka olw'ensonga baali balina batuuse ku nteeseganya loosi zibeera zize mu kampuni ekiba kityawulira era ze badde nsinga okupromotinga nseko buseko zetagireeta eyo nseko buseko ze mbadde ngireese Emasaka eyo kati ketulawe binaagenda mu maaso eyo jakuba tubaddira tulete tugenda mateeka ffe ebyaffe biggweeraawo birekaawo tugenda nnyo mateeka gano mulwayo nnyo ate ekifaananyi kyabwe oba okitta nnyo kyosaagala njala basigale mu mulimu gwabwe ogwo zeze kanze nsobola okukiwa ne sikyabategeka naye ze maagala basigale mu mulimu nga bagukola yonno omukulu Wamala yabadde aleese Madrat and Chiko mu nseko buseko agamba kati enteekateeka gye balina aba HBK bagenda kuba ate nga bannamasaka babaleeta frigo mu ntandika y'omwaka ogujja. Enteekateeka eddako mugenda kulaba frigo nga lumu January era mbadde njala kujja ku leediyo kunteekeyo ebirango advertise zange kati butandika opushinga frigo kuba frigo yo tejja kubayuwa ejja kujja